Butirivu once again nyongero kubenga temba buzako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntera ke kigalo ku video wasawo jagendawo oberenga ate nawe osula wedoza yokusinzira ensonga ngabo gendo kubenga ate oziwulira kakatino omukulu Frank Gashumba encha ya lero ayewonyisiza olwebye ebigambo episode kubenga ate bimvamu era nga buli abaddewo okumpyawo munage avuddewo nga yewunya ddala omusajja ono kikyageza kuberanga ate abala munage Frank Gashumba bwabadde ku radio encha ya lero avuddeyo naberanga ate munage atendereza Robert Kyagulanyi Ssentamu kuberanga ate munage yakera ku macha naberanga ate adduka mu ggwanga lya Uganda era amwagidde era nategeeza nti senga naye akera ku macha n'obawo omuntu yenna amutiisatiisa oba muyimiriramu amunage tetwekanga kuberanga ate tumulaba nga ali mu ggwanga ery'e Finland era takomyawo ategeezezza n'agamba mbu akaseera ako kaliba katuuse ne mukyala we nyini tajja kuberanga ate amutegeeza sako n'abantu be bonna wabula bajja kulabira awo nga amaze okuberanga ate afuluma era eyo ajja okusinzira okuberanga ate abategeeza sako n'okuberanga ate munange afulumya afamire empolampola ebigambo bibadde bingi nnyo njagala kuberanga ate kuzanyira obutambi awo naawe osobola okuberanga ate ensonga ezo wewulirako obiki ebiri okuberanga ate bigenda mu maaso sayidize eyo omukulu Frank Gashumba byasobola okuberanga ate ayogera ku kufuluma kw'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform n'abakulu abalala omuli Ssemujju-Nganda Lina Zodriga abadde omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform eyaddira Robert Kyagulanyi Ssentamu sako n'abantu ab'enjawulo basobola okubeera nga ate munange badduka naddala ku mbeera eriwo akadde kano tuzikalira bino birengera kubeera nga tebikuzanyira sako n'ensonga endala nnyingi nnyo okutegeeza wansi awo naawe ojagendawo obeera nga te osulawo endowooza bwe okugyeyo ensonga endala nnyingi nnyo nazo ngenda kubeera nga tezikutuusako of course nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula akadde kano tuzikalira shekashefu omufuna of course ku namba z'essimu ziyitawo ku bisitikazi ojja kulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana katulabe ensonga zino eza Frank Gashumba byasobola okubeera nga te ayogera ku mukulembeze w'ekibiina ki NUP ki ekiriwo akadde kano timbawo. Then kati you have contradicted yourself Frank Gashumba. Buli lunaku w'omu kubaga nti Besigye aliwa, gundi aliwa, Bobi Wine aliwa, yadduka ali bweru. Ekitegeeza era naye kati I think he is now exonerated. Now let me Wodi mutiitiizi nnyo Frank Gashumba. Webale baba. Kakati nze bunaku ngumira ku ggwe. Wakulira akakiiko k'abatiitiizi. Kyenva nkyaliwo. Bunaku ngumira ku ggwe. Ani atali mutiitiizi? Yoweri Museveni lwakuba temufaayo kusoma njagalayo omuli onaku Museveni yali mu nsiko lwe yagambanga nti kati ngenda kuyita buyikwe. Never olumu yatugambako yabeerako ebuyikwawo mu kayumba akataggwa ennaku 3 nga balinze eryato kubanga akimanyi he is the leader kasita bakwata omukulembeze bwe pa. If I may ask you, singa Dr. Besigye bamuwadde option kakati abeera mu ggwanga singa yategeera byagenda okuyitamu oba lukwago yali baddewo. So Bobi Wine ali exonerated kuba yakirabirawo n'akubuutuka. Kankubulire time olumu ejjayo ebintu by'otamanyi naye nkubuuza enjala ombulyeyo muyekero omu eyali yeewaddeyo Jeno Kayihura yatugamba Yoweri Museveni oyo yabatumanga ku bigere n'ova Luweero ng'ogenda Kisolo ku bigere nongo ino okuva Luweero ofune wono nnyira baasi omukulembeze gwe mutwe kati nze singa ntegedde nti bagenda kunjoola wano ne malayika simugamba nyinza omugamba omanyi ngenze Jinja ofuluma eggwanga nenfuluma mugamba ndi Nairobi kwabe bwe mugamba yinza gaffe otuleseewa mala nze kugenda n'omuleka mala kugenda naye ne muleeta mu magezi otegedde bw'obeera mu nnyonyi bagamba bwetabuka okola ki bw'oli nnyo ennyonyi bulinaku bwetabuka okutabuka etya bw'otuula ati batuyigiriza nyiga wano bakugamba in the case of an emergency sooka weefeeko nga ggwe nga kyonna kulowooza kudirize waba ogamba malayika essaawa zino akuba mulanga katudde waffe kati ng'omugezi ofuluma ate ekirala buli musajja yenna olina okubamu ne sente enzibizi mu nnyumba enzibizi nga ziri mu nzungu dola gwe kungu ogenda okumpulya nga ndi Finland owulidde ngenda okuya kungu bamukubye ejjeke bamuyingiza wa ontegedde noono akasente mu dola kyusa kubanga obudde bonna okimanyi nti Uganda esobola okutabuka essaawa zino nga tokyayinza genda mu banka ngulinayo akawumbi but you cannot access them bagadde order
oyina okubaamu n'akasente in case n'eggwanga lyaffe liraliikiriza bw'owulira kati Ssemujju yafulumye Bobby yafuluma si yekka n'abalala bangi bagenda nawulidde nti Winnie Chiza naye swi n'abalala bemanyiya Aaron Chiza swi yafulumye n'empulira nti Lina Zedriga swi nakugamba kye tulina okusabira weerewo smooth transition of power gino emirembe gibeere continuous ekyo nakikugamba abantu baliving in superabnormal fear atya etenkane they're not sure of what will happen to them yes kwa nawulidde Lukwago Besigye bamugyeyo emulago nebamuzaayo mu mbeera gyakola ki gyalimu Odduka digwe nati kati kyenkugambye gwe bw'olaba bannansi nga batandise okugenda mu Ekizairo obeera Ssekyuwa gwe ayu Ssekyuwa ng'oli mu byakwerinda oba oli mu kitaawo nga omusirikale oba kitaawo alina ekifo kyonna ng'olaba bannansi batandise okudduka mu Ekizairo prominent citizens of Uganda ng'olaba abagwira bajja wano beegiriisa ne bafuna n'ebifo Lina Zedriga Ssemujju Nganda anti kakati kyenkugambye Amini bwe baali baagala osuula gavumenti ye oba Obote kino kankikubuulireko omanyi Obote yalina ekisa kingi okumanya Obote yalina ekisa kingi nnyo Obote yalina ekisa kingi lwakuba nti bagamba nti bamuyitanga Kawenkene naye okumanya Obote yalina ekisa kingi abantu ne bayeekeranga wano nga babeera na mu nsi yo ne bakubanga amasasi ne basulanga eruwero nga balina n'amayumba mwe basula n'obalekaawo ng'olwaleero bawulira na buwulizi nti oyambadde kakofiira kamyufu n'otasula kakati kyembadde nkugamba nti tosekanga ng'olaba bino byonna ebigenda mu maaso bino ebigenda mu maaso birina bye biranga n'olaba bannansi nze sesikkiriza mu bulamu bwange Katonda nampa obukulembeze nga nze president wanga n'ekifo eky'obuyinza mu gavumenti sikkiriza bannansi kufuluma genda mu Ekizairo mbabuuza kiki ekitutabudde ffena mmwe ekyo kye tutasobola kutuula mu kooti ne zikimala naye olwaleero kimanyi nti tewakyali omuntu alina trust mu kooti okujjako gwe babyeko enkoko ye bangambye Winnie Chiza anti kakati they are not Ssekyuwa amayumba ago gonna golaba agalinga amawoteeri kati abakozi bagenda okugasulangamu kubanga no one is Ssekyuwa banyini go batemye banyini si batemye batandise okutema etondere Dr. Abed Bwanika ne bannayuganda abalala abapagamba nga tibannange muteese abasibi bano babate ojjukira ku Seggirinya ne Sewanyana Dr. Abed Bwanika ne bannayuganda abalala baafe nga tibannange this is a political problem it needs a political solution tetusobola kubeera nga tugamba amateeka gakole mwama mubeereeyo abaana nga bakyeyongera okubeera mu makomera gweke inogati tebalina kuteesa wetwogerera abaana abakwatibwa Kalangala abamala emyaka ena mu kkomera bayimbulwa nga bayise mu kuteesa president n'abasonyiwa nga abawadde pardon jo nga 31 abaali basigaddeyo omwenda baatuka ne balaba nga balutta maguzi aba NUP ne bannamateeka b'ekibiina n'ebirala batuuse we bakoma ne bateesa ne bagamba ne mutuwe amnesty nekikolebwa mwalabise bubi nnyo kozi njagala weetondere Honorable Abed Bwanika kanange kamwetondere live kozi abo be baasiba baali bazza musango ki emisango egibavunaaniddwa gibadde ebiri okusooka gwa treachery bunanfuusi ogwokubiri kusangibwa na mundu gwe tosa nawe ne bakugamba nti ababasanze ne mundu kati bakkiriza anti kati nkugambye nawe ne bakugamba okkiriza gwe nti oyine mundu gwe lutamaguzi nze kunguvenga nti ogirina anti kakati munaye under exactly that's what I'm telling you if you have accepted that you have the guns you expect kungutuseno ekisooka nze njagala wetondere Bwanika anti uliriza kati onotera n'okugamba nti Katonda yetondere Setaani totere munatira okubyogera mukatonda wetondere Setaani walaba bwe yakola bwate kati Yesu omulabe wakabira ku musalaba wetondere Setaani sebo mukama wange ebyawandiikibwa bigamba Katonda yayogerako ne Yobu n'amugamba nti nayogera ne Setaani Katonda yayogera ne Setaani naga muddu wange oyo Yobu
mumanyi mukkiriza ojja mukola byonna naye tajja kunvaamu Katonda ngayogera ne sitaani kuba ffe Bible yetugamba nti omubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza ne Katonda ayogerako naye gwe tusoma Bible bino byaffe abakristo yamugamba omuddu wange oyo Yobu ojja muteeka kubikemo byonna omukoleko buli fujjo naye tajja kuneegaana ajja kusigala ayogera amazima okiwulira ekyo kikwata wali ffe tetusobola kuva eri tukwebaza kuki kudiru ki oli omukubi omusambe sambe omugambe nsinza kusinziza kuba omukubi ekubye nti owe webaza omusajja yagambye akubye omusajja n'amugamba nsinza naye n'amusinza amnesty gw'omanya akalira akali ebweru Amnesty International ojiwulira ojiwulira ebibiina by'eddembe ly'obuntu byonna obiwulira bwe bivuddeyo byonna bigamba kiki ekigenda bayimbuddwa pressure tonnamanya pressure eriwo ate nga be tonnamanya pressure eriwo mu bitongole by'ensi yonna byonna bigamba e Uganda walina okyuka ate bali be bafuga wano anti kati nkugambye be bafuga wano era ensonga lwaki olwaleero Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba otunu tumuwanzeeko eddusu n'asindika abantu be bagende mu Amerika bamunoonyeza akalulu babagambye tewali visa bwe babagambye Museveni bwe yasindika okunoonyeza otunu akalulu mu Amerika bonna abakungu bagende tewali visa baani be baddasi goli memba wa pero akatimu bajja kugamba nti awaaye omusajja asindise bano kakati abazungu bali obalaba bataddewo wano akaliro mutima gwo gwa Piero si kibi Piero yu sinna kiringa bwendaga nti goli memba wa Piero yu anti ngamba buga siri membe bikolwa byange byebindaga siri memba kakati akalira akaliwo zi World Bank zi IMF ne mu Senate bateesa ku Uganda tikyekiri eyo America bateesa ku Uganda kyekye wateekwa okubaawo ekikolebwa akaliro tekali wanooka ne wa Pilato nayo gye kali oli eyayingira Kongo n'ekifuba gomanyi Pilato kakati bwe bajja ne bakugamba bano bakisa nnyo n'akulira security n'avayo n'akugamba kubanga president yabakulira security n'agamba I'm going to deal with these rogue officers officers no bano mwenda let me tell you sir basabye nga babatadde vivi mu bulago babatadde vivi mu bulago ne bagamba katukole kyoyagala tute bamanyi implications zokusaba amnesty gwe bali bakutaddeko vivi mu bulago bali bakutaddeko vivi mu bulago bali bakutaddeko vivi mu bulago nti yatula kye twagala kati babataddeko vivi ne babata naye kati nabo babuuza nti ekiki ekyabadde nti wali naffe twalabiddeawo don't be surprised even tomorrow Balaam might be the vice president. Really? Yes. No. Why? Why do you think so? The government is unpopular, but there are individuals who are popular in an unpopular government. Really? Yes. Balaam is more popular. The government is not popular, but there are some people who are popular in an unpopular government. Like Balaam? Yes. So you will not be surprised that Janga is vice president. Is that a possibility? Ogenda mukyalo kyewamwe nakifuma n'oteekawo vice president alupo ne Balaam ani gwe bamanyiiko. Okola ki? Ogenda mukyalo nakifuma n'oteekawo alupo ne Balaam ani gwe bamanyi. No, alupo ye vice president. Anti nkugambe your vice president so what? Supposed to be seen on the ground. You're supposed to be delegated by your boss. Siri wenaalemu era nze keyave waffe eruwenu nenga siribeera wenaalemu paka ebaligenda naye Balaam simumanyi bwakola ekituufu sikigira alupo tomumanyi no mumanyi naye what impact no nabanja tomumanyi kati nze nakadama tomumanyi atuliriza kyegamba Moses Ali bali tomumanyi kati nze waffe kadaga tomumanyi atisoko ulekese mumanyi nenze kati bontekerawo nabanja ne Balaam nga nkuba mpiki ntolako mpiki nga nkuba mpiki kuba nawo gamba neerya noteria abantu abalowooza nti embeera egenda kukyuka mu bwangu ndowooza tusaanye tusikeko emabega kubanga mbadde mu ddwaliro ekkulu e Mulago again ku Uganda Cancer Institute olunaku olwaleero kyendabye ndowooza
bwe tuba nga tukyina class 2 ez'Abannayuganda nti oyina abo abalwala ng'ali ku shuwaddeero nti ejja kulinnya ennyonyi eddako agende ebweru w'eggwanga bamujjanjabe. Naffe abasinga obungi bannansi alwala ne guba musujja n'obulwa 2,000 ezigula eddagala okwejjanjaba, abamu nga n'okufa kati bafiira waka nga tebalina ssente zibasobozesa genda kugula ddagala kwejjanjaba. Then we still have a very long way to go as a country. Bwe tuba nga tukyalina abakulembeze abatasobola kuyita mu kye tuyitamu, oli bw'alwala agenda German, agenda mu America, alina n'obusobozi nti tukuwadde ennyonyi y'eggwanga bakutwale, oba mundeetere ennyonyi y'eggwanga ngende. Oli bw'aba wakusomesa baana abatwala Boston, abatwala New York, abatwala Washington, abatwala Madrid, abatwala Munich, ng'oli kuvanga azaalibwa tagulanga ku mafuta era tasuubira na kugagula. Oli kuvanga abeerawo amasannyalaze asasula myaka 2 mwaka mulamba biiru y'amasannyalaze n'asasula, nga mukulembeze nga tamanyi ffe kye tuyitamu nti bw'ogenda ku Uganda Cancer Institute abalwadde ba cancer number 1 beeyongedde obungi, number 2 n'amabwa gaabwe agavuluuja beebaka ku ttaka wansi ku ttaka. You can imagine abalwadde ba cancer with fresh wounds, ebiwundi ebivuluuja ku ttaka, tebalina bitanda kwe basobola kwebaka, naye ng'oggyeko n'ekyo tebalina wakiri bikapeti wakiri oba obufaliso obw'emitwalo 10 gavumenti ya Uganda tebusobola okubateerawo okwebakako. That is the current state of affairs. Nga mu kyalo abantu bakyalya kimu afunyeyo omummonde gwe n'amuunya ku ssaawa nga 7 olunaku luwedde, tekulinva, no breakfast, teri kyaggulo, olunaku luwedde. Ng'oli talina mafuta gateeka kamunaku tadooba, ng'alina okwebaka ku ssaawa 1 oba 12 n'ekitundu ng'obudde bukyalaba. Bannange, as long as tukyalina class 2 ez'Abannayuganda ng'abayitibwa abakulembeze, the majority of us bye tuyitamu tebabiyitamu, tuyina olugendo luwanvu. Era nsekerera nnyo nga gye nkomezza abalowooza nti waliwo ekisobola okukyuka mu ggwanga lino, nga tukyalina abakulembeze bwe batyo ku mitendera gyonna, abali selfish, abatayagala kulumirirwa, abatayagala na kumanya what the majority of Ugandans are going through. We have a problem. Ndowooza abasaba twongere kusaba busabi divine intervention. N'ekyendabye mulago ku Uganda Cancer Institute olunaku olwaleero kimmazeemu amaanyi. Tuli bubi ng'eggwanga, tuli bubi ng'Abannayuganda. Olunaku lwe nalaba minisita w'ebyobulamu Chris Baryomunsi ng'agenze Mbarara Regional Referral Hospital, n'alaba ennaku okulaajana okukaaba okw'abannansi, ne yeewuunya natya bino bye tukaaba buli ddwaliro lya gavumenti y'ogendamu, buli across the country. Minisita kye yalaba ku myaka gino gyonna jakirabye mulundi gusooka. Ekyo kikulage nti n'abakulembeze baffe are actually not in touch with what we go through. They don't experience, they don't know. They are there, bali wagguleyo mu bbanga,
Fetulye abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.